nja kutwala mu mpuku y'emisota. Kyankola bubi omwana oyo okufaanana taata we. Wali oyagala afaanana ani? Nali njagala afaanane bba wange. Ekyoto kyange n'okumanya yettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja kubamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembedde Dokita Kaddwali Yankoona asiga okumanya entakera ogwaffe tugutandise wagugo gwa kutyaba nkumanya ng'okubugirira bwekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 077327 27 akiwanidde leero mukama akuwe omukisa. Bakyereta bagobye bumale mu lwannawalyanga bano temuli mbikozi ng'abaawuuya muko omugenzi lwe yaziikibwa lwennyini wamma bamali baleeta ensasagge. Bannakyoto nkomyewo tutukkize wamma okuganiira ebyenkugi ebyaliwo mu biro biri ebyaba Girikade mutabani wa Mutaliza Mulindangezi muzzukulu wa Terete Bwana Gwadda ate era muzzukulu wa Mutuuza. Bataayi nno byandifaanana bityo neera nga birimu engeri oba oli awo gy'otayinza kumanya n'olwekyo mukkirize wamma obula mbulukufu bwabyo ate nkomewo nabo tulyoke tubeere nga tuumanya wawo byatandikira n'aliwo gwe tuteeka okubeera nga tusoosa. Boterebwa na kyoto ky'okumanya nze Dokita Keddi Bali Yankoona Balamaga nateredde dda Kayege neeyongera okubeera nga mbeebaza nteredde Kayege ettogero mu luya kyenva nkugamba nti naawe tereera ng'eri ey'ekiteeko ng'eri ey'ekiteeko ate tubeere nga tutandika ebyolwaleero birabika okubeera nga binaabeeramu wamma ate okuwooma binaabeeramu okuwooma nno okutagambika naye no siyinza kubeera nga ntandika nga sinaba kubeera nga neebaza bw'atyo nno muko wange muko Benadi Matovu muko weebale nnyo ate weebalire ddala ono nno ye muko bannange nno gwe tubanja enkoko ate ye muko abeera owange era ye muko w'ekyoto ye muko agamba nze nno ndi mutendeke naye ebintu by'okola bino butereevu nange siyinza kubeera nga nfikira ate nekinsanyusa muko wange ono yasoma nnyo era mutendeke era ono namusomesa mulamba ku ssettendekero ekkulu akasozi k'abayivu ate Makerere. Ono nno ye muko atasangika nze nno nabagamba abakwa abange bonna babeera bakitiibwa muko ono nno yasoma bya kukuuma butonde bwa nsi ebisolo n'ebimera bye tuyita plant and animals ebyo nno bw'atyo no byasomesa ate Makerere Makerere mu college ya natural science muko weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo nakubeera ng'oyagala obuwangwa bwo gwe ng'ogamba nti kagwako ekeetonye ekintu ekikwatagana n'obuwangwa ofiirawo muko ndikubbira akakajja ebbira ndikubbira entunga ettiribogo wangaala buvule obutwa bwoguka embuyaga bannange tekiba kyangu oli bwakugamba nti nze ndi mutendeke nenze nabagamba nti abangoberera bonna babeera batendeke basomi ate bakugunyo toyinza kubagaya n'olwekyo atannaba kubeera ng'amanya naye amanyi bannange mukkirize era atanagoberera audio atanatuzuula bannange yeekaabire yekka kubanga ffe munnange tetutenda be tulina bonna mpagi nnywevu ate z'otayinza kunyooma muko nsiimira ddala obubaka bwange bwe watoola wonna Dugaba ayongerewo butere babeere ng'ayongerawo naye nno bannange nze Dokita Keddi Bali Yankoona Balamaga tugenda kubeera nga tutandika akanyumiro kaffe nga sinaba kweyongerayo kabeera ka kiki ky'oyigamu akanyumiro ako kiki ky'oyigamu kalimu ebintu biyitirivu n'olwekyo kiki ky'oyigamu nina gwe nkuleetedde leero ate gwe njagala omanye naye mu kiki ky'oyigamu leero
akutuusiddwako muko Ben ali matuufu yeddira ngabi muko weebale nnyo ab'enga bino mbaagala nnyo muko Lubega Luuna gaali maka nkubidde ku ngabo y'Abaganda mu kiki ky'oyigamu olunsi ntera okuleeta ebintu ne twejjukanya ebyaliwo mu kiki ky'oyigamu tuyinza okuleeteramu amawulire ag'ebweru gano amawulire gengenda okuleetera gaayitako era ga mabegako nenjagala obeere ng'ojjamu ekyokuyiga. Kim gwe mumanyi nga president obudde buno president wa North Korea bamuyita Jong-han Kim ayina engeri gye yatta muganda we njagala mbalage nti obutwa buyina engeri gye bukola ate namanya ku nkola y'obutwa oba oliawo n'akunnyonnyola kansooke ansomese ku kitundu kino tulyoke tutandike emisomo gyaffe. Bagamba nti obujulizi obupya ku ngeri president wa North Korea Kim Jong-un gye yatta muganda we buleese obunkenke Amerika bwesazeewo okubwesigamako okunyiga Kim. Obujulizi buno bulaga nti Kim okutuuka okutta muganda we ayitibwa Kim Jong-nam wanono yali muganda we bamuyitanga Kim Jong-nam Kim Jong-nam yamala kutebereza nti mukulu we ono yali akolegana n'ekitongole ky'Amerika ekikettera ebweru ekya CIA nga bwolaba ffe tulina wano ebitongole mu Uganda nga ISO ne bo balina CIA kigwayo nti Central Intelligence Agency. Obujulizi bulaga nti Nam yali yakamala okuweebwa ensimbi za dola $13,000 bwe nabadde nzikubyamu muzaawa ne waffe Uganda bubeera obukadde 480 mu za Uganda. Era Kim yali ateebereza nti aba CIA be baali bazimuwadde okubawa ebyama bya North Korea n'ebyama ku Kim yennyini. Obujulizi era bulaga nti Namu yalina ebyama bye yali yakamala okujja ku kompyuta ye n'abiwa abantu Kim be yateebereza nti ba CIA era kino bakizudde bamaze kwekenneenya kompyuta ya Namu. Nakugambye CIA kiri nti Central Intelligence Agency. Mu kiseera kyekimu Namu yali yakamala okukola ebiwandiiko ebikolokota obukulembeze bwa Kim era ng'ateekateeka kubifulumya nga kiteeberezebwa nti bye byayongera okunyiiza ku Kim n'alagira bamuggyawo. Mu biwandiiko ebyo Namu alaga nti gavumenti ya Kim esuuliridde okugwa akaseera konna olw'effugabbi n'okutemula abantu nga ne mubatemu oba ne mubatemula bano abatemula atwaliramu n'abantu ab'enkizo abandi muwadde amagezi ku nzirukanya y'emirimu n'okukulembera obulungi ensi. Kintu kino no kikulu kankiddemu alina amatu ayinza okitegeera. Mu biwandiiko bino Namu alaga nti gavumenti ya Kim esuuliridde okugwa akaseera konna olw'effugabbi n'okutemula abantu nga ne mubatemula atwaliramu n'abantu ab'enkizo abandi muwadde amagezi ku nzirukanya y'emirimu n'okukulembera obulungi ensi. Namu we baamuttira mu 2017 kyali kimaze okweyoleka nti alina akakuubagano ak'amaanyi ne muganda we Kim era nga Namu takyalinnya mu North Korea. Namu yali yasemba okugenda mu North Korea nga omwezi mu Luganda gwe tuyita ogwa Ntenvu mwenna mugumanyi gwe tugendamu Ntenvu gwe gubeera ogw'e12 era bambi omwana ono Namu yasemba okugenda mu North Korea nga Desemba nga 17 omwaka gwali gwa 2011 bwe yali agenze okukungubagira kitaabwe gwe bayitanga Kim Jong eyali president wa North Korea abasinga mumanyi
Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim abamumanyi mumumanyi bambi oyo yaliko omukulembeze wa North Korea yali kitaabwe nga bw'olaba nti Kim kati yakulembera butereevu ne kitaawe yali mukulembeze yali president wa North Korea gwe bayitanga Kim Jong-il yali president wa North Korea wabula namu teyakkirizibwa kwetaba mu mikolo gya kuziika kitaabwe okwewala okusika omuguwa k'omuntu eyalina okusikira kitaabwe n'okutwala obwa president w'eggwanga batyo n'obutakkirizibwa balina engeri gye bakola olukwe ate okumutta olukwe luno kandu kunnyonnyo linalo olumanye olukwe lwa Tanam baalukolera ku kisaawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Kuala Lumpur International Airport mu Malaysia abakimanyi mukimanyi Kuala abamu bakisoma Kuala n'ekiri Kuala kiri LLA ki buli omu alina engeri gy'asomamu naye nga bo bannannyini bigambo balina enjatula entuufu Lumpur International Airport mu Malaysia Namu yali atera okutambulako era nga atera kutambulira wakati wa Malaysia ne China we bamuttira nga yafuna obuddamu emakyo mu China gye yali abeera kyokka abaaluka olukwe bamala kwetegereza ntambula ze ennyingi ziyakolanga e Malaysia era nga baba atambula abeera yekka era nga ayita ku kisaawe kye Kuala Lumpur obujulizi bulaga nti baaluka olukwe oba abaaluka olukwe bava mu North Korea era olukwe lwonna lwakulemberwa abasajja baali babiri abasajja bwe baatuuka e Malaysia omu yeeyanjulanga James ate omulala ne yeeyanjulanga Mr. Y abasajja bombi balaga nti buli omu tamanyi munne wabula nga bombi bakola omulimu gwe gumu ogw'okukwata firimu n'okuzitegeka kye tuyita mu lunyaanyimbe producer era abasajja beefuula balina firimu gye baagala okukwata nga yakuzannyibwa ku TV ng'era nga engeri abasaabaze oba abasajja ku bisaawe by'ennyonyi gye beeyisaamu nga basisinkanya abawala abamanyi okuwembejja abagenyi batandika okunoonya abawala be banaazannyisa mu gye baali bayita firimu era obujulizi bulaga nti abawala babiri omu bamuyitanga Siti Asha ne Dowana Thing Hong be bayingiza mu mission bano abasajja bali ababiri Mr. Y ne James be bayingiza abawala abo babiri mu gundi eyo kumbe bo baagala kuyisaawo gundi yaabwe bwe batyo no bwe babafuna ne babayingiza mission bambi nga babawala tebamanyi nti kye bayingirira kigenda kyakuba kusaanyaawo obulamu bw'omuntu tebamanya nti kye bagenda okuyingirira kye bagenda okukola kigenda okuvaako omuntu akufa bw'atyo omuwala omu gwe bayitanga Siti nzaalwa ye Indonesia ate Dowana yali nzaalwa ye Vietnam wabula bombi bagenda mu Malaysia okuba ekyeyo era emirimu gye baaweebwa gyali gya kukola mu sauna ne massage era eyo Mr. Y ne James gye baabasanga ne babawa ddiiru y'okuzannya mu firimu mission yatwalira ddala emyezi egiwera era ng'abawala babasasula bulungi ne babeerabiza n'emirimu gya sauna gye baali bakola batandika okubagezesa ku ngeri gye banaazannyamu ku lunaku lwe balina okukwata firimu yennyini kyokka bambi ebintu bye baabasiiganga mu ngalo bye baalina okusiiga mu maaso g'omusaabaze omusajja tebyali na bulabe bwonna era ne babazanyirangako obubadi obufaanananga abaali balabye waliwo obubadi obwazanyibwanga nabulaba ngo bakubokedde TV
Bukedde TV obwo buyitibwa nti toloba kati nabo babazanyisanga obubadde nga babawa ebyo ebizigo by'okwesiiga mu ngalo nti tebirina bulabe bwonna oba buzibu bwonna. Olunaku mulindwa lwali lwa February nga 13 2017 era abawala bategekebwa bulungi ne balaga n'ebikwata ku muntu gwe balina okuzannyirako obubaddi. Bwe batyo n'ebyo byonna bwe byaggwa, abasajja ba North Korea baali bamaze okufuna ebikwata ku ntambula za NAM era nga bafunye n'ebifaananyi ebiraga bw'ayambadde. Ebifaananyi ebyo babiraga abawala ababiri ne babalagira okubeeraho bulindaala era omuntu oyo oluba okuva we bakeberera abava ku nnyonyi nga babagamba nti bw'abanga amaze okuva we bakeberera bano abava ku nnyonyi babalagira nga bamusiiga ebintu mu maaso. Essaawa endagaanye teyalwa neetuuka era naamu najja ng'atambula. Ku mulundi guno abawala baali babasiize ebizigo eby'obutwa obuyitibwa VX mu ngalo era nga babutadde ne mu butambaala obweru bwe baabawa okusiimuuza omusaabaze mu maaso mu ngeri emuwembejja, mu ngeri gy'abadde tasuubira. Waliwo kye tuyita surprise, muyinza okukolera omuntu ekyomuwendo ky'atasuubira. Kati na bano bwe babagamba era ne bakikola. Naye omuwala Siiti ne Dowana mu bujulizi bwe bajjeeyo bagamba nti abasajja baali babakuutidde nti mu kabadde ako tebalina kuliraanya ngalo zaabwe oba obutambaala ku mimwa oba ku nnyindo zaabwe kubanga obuloosa bwe buwoowo bulina kutandikira ku musaabaze. Era babagamba nti oluvannyuma lw'akabaddi nabo baali basobola okwesimuuza obutambaala obwo. Abawala bano bambi bagamba nti bakitegeera luvannyuma nti ekigendererwa ky'abasajja kyali tekikoma kutta NAM wabula abasajja baali baagala n'abawala beesimuuza obutambaala bwe bumu nga mission enkulu ewedde. Olwo n'abawala baffe obujulizi busaanewo. Abawala bagamba nti mu kiseera NAM we yatuukira ku kisaawe baali bawuliziganya ne Mr. Y yalina okubakakasa nti omuntu gwe balina okuzannyisa obubaddi yoyo ddala Mr. Y oba Y yali ku ssimu kyokka ng'alaba bulungi ebigenda mu maaso era ye yabakakasa nti omusajja eyali mu mpale eya kaki ng'ayambaliddeko ekkooti eya kitosi ng'aweese ensawo enzirugavu ku kibegabega ekya ddyo yoyo gwe balina okuzannyisa akabadi. Abawala bajja bawuuba obutambaala nga bwe beemoola era bwe baateeka ku NAM. Omuwala omu n'adda ku ludda olwa ddyo ate omulala n'adda ku lwa kkono ne bamukwata mu ngeri emuwembejja ne bamuyisa obutambaala mu maaso. Baagenda okulaba ng'omuntu gwe badde bawembejja amaanyi gamuwedde era mu kutya baagezaako okuddamu okuwuliziganya ne Mr. Y okuzuula oba eky'omuntu gwe bawembejja okuggwamu amaanyi kyali kitegekeddwa bwe kityo mu firimu. Wabula nga Mr. Y baagenda okuddamu okumunoonya nga takyafunika nga n'essimu kwe baali bamufunira ng'eraga nti tebeerangako ku mukutu. Adowen yasooka okutya n'adduka mu biyigo okunaaba engalo wakati mu kwebuuza ekiguddewo. Embeera ya NAM yatabukirawo era mu kiseera kitono obutwa bwali bumaze okumutta. Abawala bombi baakwatibwa ne baggalirwa nga ekibonerezo ekyali kibalinze kyali kya ekibonerezo ekyali kibalinze kyali kya kuggalirwa
naye ng'ekikulu kya byonna ekibonerezo ekituufu kyali kyakuwanikibwa kalaba kubanga amateeka ga Malaysia ge nali nsoma gagamba nti omuntu bw'akola embeera yonna yonna erimu okutta omuntu ekibonerezo kibeera kyakumuwanika kalaba so nno kitegeeza nti ekibonerezo kyali kyakuttibwa kalaba kubanga omuntu yenna bwe yeenyigira kutta omuntu ssemateeka waabwe bw'atyo bw'agamba e Malaysia oluvannyuma abawala bano baayimbulwa nga kimaze okuzuulwa nti tebaamanya nti bye baaliko oba bye baali bakola byali bigenda kuvaamu kutta muntu era essira ne lisibwa Kokonoonya James ne Mr. Y. Kigambibwa nti aba CIA bayambyeko nnyo mu kunoonya obujulizi obupya era ne bazuula nti James ne Mr. Y amannya agameepaatiikeko abatemu abaava mu North Korea ge baakozesa okutuukiriza Minson era amangu ddala nga bamaze okutuuka ku Nam ne bamusaako obutambaala obwalimu obutwa abavubuka abo ababiri ne babulawo. Kizuuliddwa nti abavubuka abo badduka badda mu North Korea era kigambibwa nti baali bassa mu nkola Mission Kim gye yawa basajja be ab'oku lusegere okuggyawo Nam mu ngeri ereeta entiisa. Bambega bakizudde nti okuttira Nam ku kisaawe ky'ennyonyi mu lujjudde kyakolebwa mu bugenderevu okutiisa abo bonna abalwanyisa Kim. Omukutu gw'amawulire ogwa Washington Post gwalaga emabegako awo bwe nali ngoberera amawulire ago gwali gulaga nti omukutu ogwo ogwa Washington Post gwalaga nti tewali muntu mulala yali afuna mu kutemulwa kwa Nam okujjako Kim yalina okutya nti Nam asobola okuyambako okuleeta enkyukakyuka mu North Korea nga yambibwako Amerika n'amawanga amalala agalwanyisa effugabbi. Obujulizi buno bwayongera obunkenke mu North Korea n'ebibuuzo ne byeyongera ku bukulembeze bwa Kim. Kim yawalizibwa n'okulabikako ku mukolo ne mukazi we Ro Shoju okuwugula abantu okuva ku by'okutta Nam abadde kwegamba ng'ayagala badde ku bya mukazi we gwe baayitanga Ro kuba yali amaze omwaka mulamba nga talabikako mu bantu era ng'ebyogerwa bingi ku ki omukazi kyaliko okuva mu January wa 2020 lwe yasemba okulabikako mu bantu. America gwe bayita Ryan White yasinzira ku bujulizi obwo n'afulumya olutambi kye tuyinza okuyita documentary olulaga engeri Nam gye yattibwa era n'ateekamu n'ebifaananyi ebyakwatibwa ku kisaawe ky'ennyonyi ngattibwa. Nam y'omu ku baana 6 abazaalibwa Kim Jong Il wabula nnyina wa njawulo ku wa muto we Kim Jong Un. Njogira Kim ono aliko akulembera oli muganda waabwe oba oli muganda we taata y'omu ne baali baabula bamaama. Ago naago amawulire nze ngaleese nga njagala tubeeko ebyokuyiga bye tuyinza okugyamu naye nga ekitonotono kye nnyinza okunnyonnyola ku butwa obwatta Kim Jong nakunnyonnyodde bwayitibwa nga VX Nerve Agent. Bwe busensera bwo busensera ku speed ne butuuka ku bwongo n'amawugwe ekibumba ne mu byenda n'oggwamu amaanyi. Lipoota eyamukolebwako ng'abasawo bakebera omusulo gwe omusaayi ensawo ye n'engoye byalaga nti ekika ky'obutwa kino ekikambwe obutwa obwamusiigibwa mu face ne buyita mu nnyindo ne mu kamwa ne buzibikira n'emisuwa egitambuza omusaayi busannyalaza omusaayi ne gukola obukukufa tuyinza kye tuyita blood clot okwekwata kw'omusaayi blood clot
bwatyo obutwa bwe buyingira mu mangu nnyo ofiirawo ng'omuntu akubiddwa pressure. Bwakolebwa kulungibwa mu mundu naddala boomu ez'obutwa, era amawanga mangi agakola obutwa buno era nga bwasookera mu Amerika mu 1961 ne budde Russia, Bungereza kati bwayingira eyo bukyali ku luyi lwa North Korea yesinga okubukozesa okutta abalabe baayo n'abatawagira Kim. Ebingi kanjira nkomaawo naye kiki kyoyiga mu nze Dr. Kebbi Baligeyankoona ate Balamaga. Teweerabira akatengo k'ekijjukizo. Tokkiriza kuva mu bulamu bw'ensi eno nga tunakola katengo oba bubaka bwo bw'oyagala abantu bubaakire. Oyinza okujja ne tukola obubaka nga okumira omwana ettaala y'ebigambo, oyinza okuba ng'okumira ettaala y'omukwano ng'olina gw'okumira oba ebigambo byagala bituuke eri abantu. Oyinza okuba nga oyina obubaka obw'enjawulo bw'oyagala abantu bamanye, oyina by'ovumirira, oyina by'osomesa, oyinza okwekwata vidiyo, oyinza okukwata akatambiko n'obumpeereza ne tubugatta mu videos z'otera okulengera. N'olwekyo tokkiriza kuva mu nsi eno. Ensolo yokka antera okubagamba nti eva mu nsi nga terina kijjukizo, naye gwe muntu mulamu, jangu tubeere nga tukola akatengo k'ekijjukizo. N'ekirala bw'obanga olina ekiramu ng'oyagala tukikuterekere, tuyina emikutu egy'enjawulo egy'ekyama gye tutereka ebintu ebyo. Ojja mu kasanduuke kange ne tubeera nga twogera ekiramu ekyo nga bwe kiteeka okubeera. Abalina obujulizi obw'enjawulo obw'omusango oyagala kubutereka, oli bwabwegaananga ng'obujjayo jangu. Mu bulamu bw'ensi eno teri kintu kinyuma nka kutuula awo n'otunuulira ebigambo bye wakoleeza ng'oluyiira, oba byagala abantu bakujjuukirireko, oba baana bo ne bw'oba ng'ovuddewo ne balaba ebintu ebyo bagamba nti ddala omuntu ono yalina obubaka obw'enjawulo. Oyinza okujja ne tubuteekateeka ne tuteekamu engero ebisoko na buli kimu. Nkugambye ensolo yokka yeeva mu nsi nga terina kijjukizo. Obulamu bw'ensi eno bannange tubulimu omulundi gumu gwokka. Ebintu byonna bye tukoze biggwaawo naye obubaka tebuggwaawo. Kati jangu tubeere nga tubuteekateeka tubuwa abantu. Kikwetaagisa ki? Kuvujjirira misomo gino egirimu okumanya okuteekerateekera abaana ab'enkya. Kyonna ky'oba osobodde ky'oba otadde ku nnamba y'ekyoto, ennamba gye ntera okuwa bw'oba ng'oyagala okunkubira ennamba eyira eya WhatsApp yegaba emisomo gino. Naawe bw'oba ng'ogoberera emisomo gino ng'oyagala ogifuna obutereevu, ojja ku nnamba eno yennyini n'oŋŋamba ne nkusa ku mukutu gwaffe ogw'ekyoto, n'obeera nga weeyongera okuyiga. Jjukira ekyoto y'ensibuko y'okumanya era we wali buli kimu. N'olwekyo n'abange kankikuwe eya 773 ate 21 773 27 ate 61 27 0773 27 ate 27. Ennamba eyo oyinza okunkubirako ne twogera, oyinza okuŋŋamba ne nkugatta ku mukutu gw'ekyoto ky'okumanya, oyinza okuŋŋamba bw'onga oyagala okufuna obutereevu emisomo gyaffe byonna by'oyagala. Katutandike ekitundu ekyokubiri naye nga kw'oyita leka akatengo k'ekijjukizo. Nze Dr. Kebbi Baligeyankoona katujje n'ekitundu ekyokubiri.